n'abantu mwenna naddala bannayuganda bali mu diaspora. Olunaku lwaleero tuli mu kwogera eri bannamawulire okusookera ddala nga twagala okubatangaaza ku biki ebyabaddewo olunaku lw'eggulo mu kkooti. Tufunye amawulire nti abantu abamu bategeezeddwa nti twaggyeyo omusango. Si kituufu. Olunaku lw'eggulo twagenze mu kkooti nga tugenze okuwulira ensala y'omulamuzi ku kwemulugunya kwe twateekayo ku nsalawo y'omulamuzi Asiimwe Albert, nga tusaba kkooti eddemu etunuulire ensala y'omulamuzi oyo oba yali mu bulambulukufu oba alina amateeka ge yamenya. Twatuuse mu kkooti nga tuweerezeddwa omulamuzi ayitibwa Kinobe, Jaaji Kinobe ali mu acting position naye ng'avudde Kampala. Kyokka ate ng'omusango ogwo gwa revision gwabadde tegwetaagisa kuweereza mulamuzi. Tuli aweya tumanyi nti waliwo statute eyayita ndooza ye tennamusuku z'omwezi nga 2 ng'eragira principal judge alonde abalamuzi ba presiding over emisango gyonna egigenda okuwaabibwa mu byobufuzi mu byokulonda. Emisango egigenda okuwaabibwa petitions, eno teyabadde petition, yabadde revision nga omulamuzi ali wano e Masaka resident judge yabadde asobola okutunula mu nsala ya junior we subordinate we n'agamba nti yasala butuufu oba teyasala buki. Tetuli baganda baga nti eyali abojjeddwa ku musota bw'olaba omunyookola ki. Omusota gwabadde gwakamala otubojja mu rikawunti eyakoleddwa omulamuzi Asiimwe Albert. Ne tulabira ddala nti waliwo abalamuzi oba oli awo abateetengeredde, waliwo abalamuzi oba oli awo abatakyafaayo oba amannya gaabwe gafa oba tegakola ki, tegafa. Ffe tuli mu sigaddamuzi, si ffe twateekamu akawayiro aka recusal oba akawayiro akaga nti bwe weekengera omulamuzi n'olaba nga tajja kukuwa bwenkanya musabe ave mu musango gwe, era tetulina musango gwe twakoze. Singa etteeka lyali likimanyi nti omulamuzi bw'alayira takola nsobi, then akawayiro ako tekanditeereddwamu. Tweyambisizza akawayiro ako nga twekengedde omulamuzi Kinobe kubanga mulamuzi atannaba kkakasibwa akyali ku probation, anoonya okukakasibwa kubeera confirmed as a judge, nga wabaddewo ensonga ezaayaniriza eggwanga lyonna. Twatidde nnyo ne tugamba nti essiga eddamuzi ffe mu kuteekayo revision twabadde twagala lirongoose ekifaananyi kyalyo. Ne tulaba nga tewabaddewo bwegendereza mu kuweereza omulamuzi ayinza okulongoosa ekifaananyi ky'essiga eddamuzi ekyayonoonebwa. Tosobola kubanga ovudde mu nsala y'omulamuzi Asiimwe ate n'oleeta omulamuzi Albert, n'oleeta omulamuzi Kinobe bwe tukyalabamu naye nti tanneetengerera bulungi, kubanga tulina abalamuzi bangi nga bambi bafaayo okulaba nti amannya gaabwe ge bakoledde ebbanga lyonna tegoonooneka. Mu kaseera kano ffe twalowoozezza nti omulamuzi ono tannatuuka leve eyo okusinziira ku background gye tumumanyiiko. N'olwekyo bannayuganda twasazeewo ne tujja omusango gwaffe mu mikono gy'omulamuzi oyo. Revision ebaako ennaku, ate era n'emisango giri emirala gye twali tubasabye zaali interim orders. Kaakati revision bwe tugijjayo, ekiddako tugenda kuteekayo election petition, main election petition. Lwaki? Nti revision eno singa twagikkiriza n'ezannyirwamu, obujulizi bwonna bwe tubadde tujja okutwala mu election petition bwandibadde bumaze okwonoonebwa. Revision eno singa twagikkiriza omulamuzi ono n'agigendamu n'agisala kye tutamanyi wawe yandigikonkuludingidde, ebadde egenda kuleeta ebintu bingi nnyo ebyonoona essiga eddamuzi oba oli awo mu ggwanga, kubanga jaaji ku leve eyo asetinga precedence. Yabadde asobola okusalawo nti omulamuzi ono Asiimwe Albert bye yakola byali bituufu, nekyonoona emisango gyonna egiri mu kkooti, nekyonoona emisango gyonna egiriddako, ng'aggyeewo precedence zonna ez'aba Justice Kibuuka ze baateekawo nti bw'osanga akabokisi nga kaggule, bw'osanga nga results ziri tampered with, togenda maaso na kubala. Singa twalese omulamuzi ono n'asala kubanga twewuunyiza lwaki of all judges n'embeera eyalabikira mu kkooti e Masaka ensi yonna gyegamba nti courts
became crime scenes nti kooti kubanga yali court recount yali kooti twali tukyali process ya court but it became a crime scene mu mbeera eyo ate n'oleeta omulamuzi bwe tulaba nti tannafaayo nnyo kulaba oba credibility ye ebeera protected. So tusaba naddala amaama principal judge okuumya erinnya lyo okuumya ekitiibwa kyo waweereddwa obuvunaanyizibwa okwapointinga ba judges abajja mu election petitions. Tunula mu ba judges b'olina okusinziira ku mbeera eyali e Masaka otaase essiga eddamuzi. Tunula mu ba judges tufunye by the way kino si kyaffe ffekka n'abalamuzi n'abali mu judiciary bangi nnyo abakyalina sanity abawulira nti beetaaga okubeera protected. So tusaba Justice Abodo principal judge eyaweereddwa obuvunaanyizibwa okulaba nti olonda abalamuzi abagenda mu election petitions funa abalamuzi abeesimbu abafaayo. Tetugamba nti tutyoboola essiga eddamuzi naye tusinziira ku kyakoleddwa omulamuzi asiimwe kyekitulaga nti wakyaliwo abalamuzi abatakyafaayo kulaba oba ensi ebatunuulira etyo oba kariyazi zaabwe zifaanana zitya. Ate era tusaba ba politicians fe betuyita ba mafia politicians bave mu ssiga eddamuzi oddikozesa. Twawule legislature ne judiciary, these are two different arms. Tusaba abalamuzi mwerwaneko essiga eddamuzi lireme kukozesebwa ba mafia politicians. It's very evident era kyalabiseeko wano e Masaka n'abamu abakulu aba politicians abakulu ne bajja ne bagumba wano mu Masaka nga banoonya okulaba nti bakozesa essiga eddamuzi okufuna bo kye baagala. For good sake please essiga eddamuzi mwekuumire ekitiibwa kyammwe. So kyekituleese wano bassebo ne bannyabo